kati omukyalo ono mama Kiyumba eyasse omwana wa munne Hajara abadde yeebaka ne tata Kiyumba. Omukazi mbu n'abakwata kwekutta ono omwana. Baba wala balowooza nti ono tala Kiyumba yenna nnyini bintu we balaba ate abateekamu obugambo nti agenda kufunira mangu omulimu, ngenda kufunira omulimu omulungi nsobola okuwasa n'enkupangisiza wala wano n'enkujjawo. Bino byogera naye nga naye wali bakola ki? Basuza musuze. Naye nga bo bali tebakola ki? Tebamanyi banyu muvubuka muto yeekolera ssente ze kubanga baba n'ebiyumba ebyenjawulo. Kino kiba kinene balinawo ekiyumba ekirala abaana balaba ssente ekola ki? Mama Kadamu Mama Kiyumba omwazi olubera n'ebiyumba bibiri. Bibiri bisatu bina baba n'ebiyumba byabwe nga biki ng'atabaala mu kino n'eri n'eno. Aba n'ebiyumba bye nga bina bisatu mwona nga mulimu abaki abaana b'abatolosi. Era waliwo omuwala yalesekawo emboozi ng'ayogera ne batulagako kawo ne ku bifaananyi eyo mu ddungu nga waliyo obuwanga ekigambibwa nti omwana yasuuliddwa eyo yaziikiddwa eyo lwakuba bamunoonyeza n'akola ki n'ababule. Yamuziiseyo yabeera amanyi ekifo kye yakoze eki kyeyamuziisemu nti ate naye ayinza n'okuwerabira we yamuziise kubanga eddungu libeera liki dene agenda shiro bagenda shiro ne bamuteeka mu mmotoka ne basima ekinkyebwe ne bakola ki ne bamuteeka kale osobola okumugamba nti jangu otutwale watadde omwana kyobala nga ssaawe ne bamutadde ku nninga agenda abalage weyatadde Hajara naye naye tasobola kujjukira kubanga eddungu libeera ddene kati bo bavuga ekimotoka kyabwe ne bagenda ne banoonya babamuteeka wabeera wanene liba liva eno mpaka eri ne lidda eri kati ayinza obutajjukira nabayiseewo agenda okukola ki okumusuulayo. Ndowooza walabye obuwanga oba walabyeko ku gundi oba walabyeko ka video even ne maiti nga weze emirambo nga wejiri. Yes, kye nakugamba sometimes wonyumya embooza mba balowooza nti oba onyumya tebiriiyo oba just wagadde bwagazi kwogera naye nga abaana babasuulira ddala mu kasasiro mweyo bye nakugaba bizubbala. Yes, babasuulamu ne bavundiramu ekibuka ne kijja ne kiyiwa ebino kitwala kyo ne kikasuka nga kimanyi kitwala kasasiro. Kitute kasasiro. Kumbe mulimu omuki omuntu abamu ne babaziika eyo muki mudungu era abakazi b'abawala bakoze omulimu munene nnyo okutugumbula abaana baffe nga babaziika mu maki malungu. Kyo nakikugamba nti mama ne bwalowooza bulowooza nti baba yeegombye omuwala ne bwakiraba muli n'akifunamu tiyakoze eki omuwala oyo tagenda kugenda free bw'atamutta n'amuteekayo mu ddungu amuwa obutwa n'amukomya waneeno. Olowooza lwaki abaana bangi bakadaama bamalako contracts zaabwe ne bakoma waneene waka n'owulira nti omwana yafudde bajja n'obutwa. Waliwo omwana gwe baakwatako lubona mama n'amukwata ng'omwana ali mukosa cucumber baamutwalira baamusibirawo kubanga omukazi yagamba kitegeeza bulijjo mwatuliisa ebintu ebiki kugamba kyali weird nnyo yeewuunya nnyo kugamba naga kitegeeza agenda mu fridge n'amugyayo najja n'amukosa bino ebintu bye wamala ng'amukola ki ng'amuzayo ffe ngatukola ki nga tuliya maama bamukwata buli nnyo vidiyo omwana. Mulina okuwandiika ebbaluwa eraga nti yemmwe bannannyini ki era muli willing kubanga mukola ki nga mukomyawo muki omubiri ne babasalira ssente ze mulina okukola ki okuwa ne babawa a specific period of time gye mulina okikoleramu if at all you fail ne bamuziika. Era bagamba mu failinze eno ddiri gye baatwa tebongerayo batereka emirambo mu mochari paka ddi omanye emirambo egigwa wali eri do they have enough space for that nga bamuziika ate tebamuziika tewaliyo ssuubi mbuno famire egenda kujja baziikuule kubanga aliviki wano nga bwolaba bwe wati bajja kumuleeta bamuteeke wano onaamanyi otya baleete omulala bamuteeke wali omulala bamuteeke wali tekuliko manya tekuliko ki bazise bakoze eki bawedde ogenda kuzikula ni gw'omanyi. Kati omwana atunuulira omuntu gw'abeera yeegombye ku social media nti kati Sefuko for example nti kati ye yeeteeka mu mbeera yekka na yekka kitegeera n'ayambala nti alina bw'amala okweteeka mu mbeera yekka na yekka n'alumba akataapu era owulira muli alaje n'ayita Sefuko okola ki onzita tokategedde akataapu ako waliwo otunula wansi waliwo kana akabeera akapayipu ne kakola kuno akatwe kakola bulungi nnyo we kati omwana atula bulungi nnyo yonna position yonna wayagadde okwepositioninga mu style yonna gy'abeera yagadde kiggwa yes mu style yonna wabeera yagadde kikola kikuba katambula kaba bwe kati ne katambula buli wati nti ebeera pipe ejja bweti then nebeerako kuno omutwe naye ng'etambula buli watya kati buli style gy'agala akola ki akakozesa oba kamukozesa. Abaana bano bakola ebintu ebyo. Yes. Nawuliranga abaana bagamba akataapu nga simanyi kiki bategeeza. Keeka akataapu kati ye tomubuulira kitole kisajja kaseera ako. Era ye amenga samaliza emirimu gye n'akola buli kimu n'amaza buli kimu
agenda ng'akola ki omwana agamba eno nze leero no munnange no nakoleddwa emirundi 3 naye nga kikataapo bo buli mboozi yaabwe n'akaddako oba mirundi 3 oba mirundi 4 oba mulundi gumu oba mirundi emeka abamu bakwayonagana ne nakoye nnyo leero no munnange saakoze kisaayiseeyo abanigeria bakyasinze empisa embi n'emize emibi waliwa era ensi n'ekizuula n'ekimanya ne balekerawo okubawa visa okuyingira n'okubawa visa okurenewing nga bale bakole ki bafulume bagende bafulume ng'omunayigeria agana omunauganda okusaba omulimu omunayigeria bamugobera omunauganda bakola ki kati ne bahandika nafe kutukwatibwako ki kati bagande bonoona ekiro bonoona ewano basula passport zaki z'abanauganda bafuba okulaba nti bafuna passports zaffe bazigula bazifuna nene waffe oba mu ngeeto baba bazifuna batya naye nga abanigeria bangi balina passports zaffe nga mulimu kifeesi kye mulimu buli kimu ekikye naye nga mu Nigeria nenga na passport yawa bazikola mu copy obanga passport eri original oba bazifuna batya ku internal affairs oba bazifuna batya kubanga ne embassy eri complaining-ako naye nga babogone nga balina passport ne mumanya nga bakosa manya gachi na Uganda okitegeera naye nga face so, bayina engeri gye bazifuna mbateeka mu ssente kubanga Nigeria gakuba ssente wali kale tekimugana kwata bukadde 10 nagula passport yani so that asobola okugenda n'atagiti nga wagala okufuna omulimu nakosa passport ya Uganda kubanga bajja kukola ki bajja kumuwa ate olwokuba nno ze embeera ze n'ateekuuma n'ayonoona bw'ayonoona banenya mu Uganda kati erinnya lyaffe lyagenda lifa mpolampola bwe lityo naffe tugenda nga weteekamu akambayaaya ne bali okozanya mu passport zaffe ng'Abannayuganda erinnya ligenda nga likola ki nga lifa kati yeffe abaali ku ensi ezaali ku mwanji basooka okuwa emirimu naye kati ate kyakyukamu tuli ku baana abakola ki era tumenyebwa Omunnayuganda waliwo akaseera amabegakawo twali tumiddwa visa era nga visa tezikola ki tezituweebwa nga oyagala genda Dubai era nga nabali muli nga bakyarenewinga kaseera kabeerawooko ebitala byeyo fine zaabyo yanjawulo muuko nti ogenda kuba ekitaala ekyo bw'okuba ekitaala ekyo bagenda kuba fine ya mitwalo egyo ate olusi bakusibe n'emmotoka bagimpounding emitwalo egyo bwe bukadde 10 ago bingako emmotoka bagimpoundinga emitwalo 3 obedda manye egyaffe egyano egyamunnayiyu obukadde 10 ago ekyo kkiriza oboga n'ogenda kugugono kigugulingako ekyo ekitaala ekyo ekya marina gundi ekkuta oli ku ssimu ovuga oli ku ssimu tosibye mu sipi kubanga bye ebitala bikola ki bibeerako bikwata nti birimu n'emmotoka n'owoogitintinga bw'emmotoka ng'eri tinted bana batintinga emmotoka zaabwe tugenda kulaba kyola mulimu zo zikamera zaabwe nga bazidesigninga naye nga zikola ki zikuba mpaka mu ki munda okolamu kiki ekirimu auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Ajikasi Muluzi musomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuliniyo kale tubaaniriza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo abali ku mirimu gyonna egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mukakkalabya tubagamba nti mwongere embuyiiya n'amaanyi ne bwe baba bakozesa omulimu gutwale ng'ogugwo kikuyambe okusobola okuba nga obaako by'osekiwalinga naye ate bw'ogufuula ng'ogugwo togufuula gugwo ddala ekyo nakyo kikulu oyinza okwagala akalimo k'abanno okukatwalira ddala tekijja kukola nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive video kansooke nkusaba ogiweka like kijambeko okubanga edduuka ku misinde gy'amaanyi information eno ogifune etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde mutongole tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information amawulire tugakuwa ago gennyini goteekeddwa okufuna ate mu kitundu kyo gy'oli ne gy'otali ndi ne the beautiful gentle woman olunaku olwaleero ayambadde mu ngeri eri anti-aging ekyo kyekisooka kyakubiri najjirayo ddala ekifaananyi ky'aba gentle
women olwaleero kajjento lwaki okatikako Vicky oli jento mu njogera kyekiraga nti ndi jento njogerayo n'endowooza yeri machwa ekyo kikufuula jento tukomyewo nate ne mwana muwala Nyondo okuva ku Nyondo Media ogamba otya sigamba Vicky so far life is so good yeah, alhamdulillah njiraba abo okwataka iPhone emirembe gibaawo iPhone ezo naye zammeka munawe ndagandika taala nnyo nje ndagulira ekya iPhone zala isi kubanga ojagala bukadde bwobuna butaano Katonda wange opoloti nsangi wategera investment ogamba otya sigamba Vicky ogamba otya Vicky mbulizaako ku bantu abali ku Vicky exclusive yenze Rosette owa Nyondo Gleam owa Nyondo Media owa Nyondo Estate Experts owa Nyondo Charity yes oyinamu ku nsonyi nnyo akasajja kasobola okukwana ne weemoola Nyondo gw'omukalu ng'akasera kale n'okubuulire karakita gira oba just nategera butegeezi kamera ne wanda akasimu kange n'enkola ki n'enketunuzaamu nkyukirawo okitegeera naye off camera ndi mulalamu birala nnyo tumanyi n'okutambula Rosette nga toyogera okitegeera ebigambo ne bibula gwe mmanyi nze gw'omanyi obulungi naddala ku muntu gwe simanyi oba ku bantu abapya sivaamu wadde ekigambo kyange ate era nga ndi shy nga bw'okiwulira oli shy nnyo olina ensonyi ayo tuka ku bino byogambye bino simaba byakukwana bikitwala tugende okyajjukira olunaku lwe wagaanayo omusajja nga mutuufu yali akulimu lumu bbiri tubagaanira ddala ng'owulira layini azenda mpya ne zisooka zikusensera zisobola okusensera nomala n'okivaamu neweegumyanga omukazi n'omugamba ndeka kisinza oba omwagadde baba tomwagadde awo we tuli sofa Uganda eri eti again simbi nze Uganda zesitoma tekoze bubi anze abantu baŋŋambye emboozi gye wabanyumiriza bamalayo engeri gye bopaletinga mu Dubai awo kizibu kyakuba kakasa nti gwe kagibanyumiza tewa experience buseegu bwe bubasumbuwa obuseegu bwe bubasumbuwa just mwagala bintu bya kisiru baŋŋambye Nyondo tekisoboka kubanga gwe tewa experience ngako kintu ekyo nedda anti kakati Vicky nkubuuze kati kyogamba buli akikola avayo najja n'akyogera like oba naawe emboozi batono kyogamba Vicky buli lwojja anoba nga taze straight nga bwe najja kyogamba nti buli akikola ikaika yalina okujja okukyogerako bingi byoze n'oyogerako oba obikola nenga olina experience wabiraba nga bihappeninga okitegeera kale kirina gye baliire saagala akumanya oba wakikola oba nakikola oba saakikola kasi olina akukkiririzaamu ate nkyanoonya sikyanoonya sina kyembaagaza okitegeera ne bwe njogeranga bwendabye seeguya basajja sikyayagala kumanya bagambye waliwo ensonga gye baŋŋambye baagala okugitanyako nti byonna mu experience yo gy'ofunye ku ddungu kino kyo wakireseeyo ensonga y'akataapu munaatusonyiwa n'emboozi mpanvumu bano abaana baseegu teri museegu nga kitonde kyakadaama baseegu baŋŋambye oyo omwana alina okudda katono nfune nampa obujulizi nti Nyondo baakulabako ku bujulizi bwe banoonyeza ku busungu bwe bambaddeko n'obujulizi bagezaako bunoonya ne yakola omusajja yava inagamba akawala kawangalidde osimayo okojja omugezi akawala kawangalidde awe Dubai nenjagala mumpe information yo neekakwatako ngenda kubawa ssente tewali muntu yavayo nakantu nti bwekati ate nga baali banyinako obusungu singa baazimpa nze nyina byenkumanyiko toyina byomanyi naali muwadde ebyo nti gwe Nyondo Rosette oyina YouTube watandika anti nga baagala biri ebyomunda ebikuba
owaye n'ebyababula nga tunatandikira ku byabwe ebyonoonese bye baagala waliwo omwana eyafudde Hajjala wamulabye Namubiru what really happened because her soul rest in eternal peace bambi what happened according to the story gyofuna because at least you can get information bano bamama biyumba mama biyumba yaliwa oba mama kiyumba yaliwa tulambululire yes kati Dubai Oman Saudi Arabia n'ensidereza bawalabu jukira nti zensi ezikyasinza okutwala abaana okukola mu mayumba nga baki nga bakadama kati mama kiyumba jja nga bwe nakunyumiza ba albabu kati buno mulimo mulala bali ba albabu nti asooka n'abeera mu bwamalaya n'akola obwamalaya olusi n'abuwummula n'aleeta abaki abaana kati ne mama kiyumba asooka mu kiyumba ojja kataningamu ku katini nnyo sayidi zeeno awo kati mama kiyumba naye asooka mu kiyumba n'akolayo ebbanga lye lyabeera akoze n'afuna bulungi experience n'afuluma wabweru ng'afunyemu akasente kati bw'afuluma wabweru apangisa ekiyumba ekiyumba ekyo nga abaana mwe bagenda okukola ki okutuukira ye bagenda okutolosa oba bagenda okujja e Uganda bajje bakole mu biyumba kati mama kiyumba bw'akola ekyo ekiyumba era ne yeeranga ne batandika okuleeta abaana nga babatolosa okuva mu mayumba amalala nti singa babeera abonaabona nga bamala nga bakola ki nga bamuyiyiza ekiyumba ekira wagenda okukola ki baleeta si be bano abava e Uganda mama kiyumba ebiseera ebisinga badiringira mu baana abaana njagala kutoloka kugamba batolosa abaana badiringa n'abatolosa okusingira ddala yes n'okuleeta abaleeta okuva e Uganda naye tebasa kudiringira n'abali bakola ki abali ku ground already kubanga bo tebateekamu ssente ate bakola ki babafunamu ssente okiwulira kati n'atekawo ekiyumba kye n'aleeta abaki n'atekamu obutanda n'aleeta abaki abaana kati baperereza batoloke ku mirimu gyabwe egya contract yes kuba kati yaba akola ki yabafunamu omwana bwajja kati bo babeera kuno nga banoonya ababagala abaana oluusi omwana talina visa omwana talina passport ebyo bayita kaliwale omwana nakola nga tanakimwogerako talina mpapula kaliwale kati ne bafuna abo abawalabu ababeera nga tebalinamu bulungi ssente kubanga n'abawalabu abaavu bakola ki mwewale nga tasobola kugula kadaama tasobola mukolera visa ebyo byonna nga tasobola bikola ki kubikola kati ne bamuwa oyo omwana teyeetaaga visa tali mu mateeka n'akasente ke basasudde kaki kasaamusaamu n'abeera n'oyo kati babatolosaayo eri mu bakama baabwe ne babayita mu biyumba ne babanoonyiza bano baki abawalabu abatalina mu kasente basobola bakola ki okubafoodinga kati mwana bamuleeta ne bamutwalayo eri ne bamuwayo obukadde ng'obwo obanga buna obanga busatu oba butaano ono mama kiyumba yafuna commission yes okuva oyo muwalabu okuva omuwalabu ayagala omukozi yes omwana kati mama kiyumba obuzibu bwe balina baba bakazi bakulu kizibu kyakusanga mu myaka kizibu kyakusanga mama kiyumba nga muwala muki obanga ali mu age yange mbadde ntegedde tusobola kaleka anti aging kizibu kyakumusanga ali mu age yange nga muwala mutototo ojja kusanga babeera bakazi bakulu era nga bakulu ddala kati ate n'afunayo omuvubuka nga Vicky kitegeera omuvubuka muto alabika bulungi okitegeera ye mukazi mukulu kati Vicky afumbirwa oyo mama kiyumba lwakasente nkola ya sugar mami owulira kati gwe obeera akuattractinze lwakasente kati ate n'aleeta abaana abato egiyani ya Vicky okitegeera abatoloka kati nga tasobola kubaleka okitegeera era ze sirabangako mama kiyumba ng'ayina musajja nga benkanankana emyaka era bo be bawasa kuba bafunamu akasente ye ne yeenoonyeza akavubuka akatototo akanamuzamu ku musaayi kawasa n'akateeka wa ewaka bw'akasa n'akateeta ewaka ate n'ayita abaana b'abandi nga batolosa abaana nga baki nga bato bali mu eji y'akavubuka kayagala kati bonna nga kabayisaamu eggaali tukira baba n'ekiyonta kyabwe omwana bugambako bugambi bwe bati nga bakola ki era osanga ng'oyo tata kiyumba kati abafuuse tata kiyumba oli mama kiyumba bonna abawala n'abayisaamu eggaali tubirabye ekiyumba kyonna n'akiyisaamu eggaali bonna n'abayisaamu eggaali ate bonna nga bakimanyi bonna n'abalya
naye nga bonna bakimanyi naye nga buli omu ayagala aliibwe olw'ennyonta oli avudde eri amaze ebbanga ki oli avudde eri amaze ebbanga kisobola tebaagala kumanya ate ekisinga okwewuunyisa nga kye nakugamba nti ekibeera wali era naye ebeera bed space kiba kiyumba naye sityo naye ebeera ki bed space kati ekibeeramu awo nti lwakuba nti ebeeramu baana bawala naye atakiyumba kati atakiyumba namunsi akola ki bonna abayitamu omuwala era abeera wali eri ne bagala ne balya munne nga wali alaba n'agenda wali buli omu n'akkiriza tewaliwo wakukuta nti tuveeko wano mama kiyumba alikesi nga tali mu kiyumba ali mu kuyirira bibye aleseewo kataata kiyumba akavubuka taata kiyumba ono asobola okuganza ku bana abaana ne baggwerawo mu mukwano kanize nkubuulire kino nkubuulira out of experience kubanga waliwo mukwano gwange yali agent ng'abeera Ajumaani sijja kwogera linnya lye bamudipoti nga ne wano wali wano okitegeera wali wano eno yajasala njogera erinnya lye naye gaayo oyo mukyala we kasafulumangamu bw'ati abaana yabalyanga kaati n'ava kuno n'agenda kwoli n'ava kuno n'agenda kwoli paka lwawulira nti akuse n'akola ki namanyi ono namumaze oli namumaze we naba nkomyewo ntandikira wano misana tuku kati bw'amala bayitamu bonna na buli ajja agenda akola ki amulingiza wali agaana first of all baabawala balowooza nti ono tala kiyumba yenna nnyini bintu we balaba ate abateekamu obugambo nti agenda kufunira mangu omulimu ngenda kufunira omulimu omulungi nsobola okukuwasa n'enkupangisiza wala wano n'enkujjawo kumbe byonna aba akwekwanya yes byonna byogera naye nga naye wali bakola ki basuza musuze naye nga bo bali tebakola ki tebamanyi banyi muvubuka muto yeekolera ssente ze kubanga baba n'ebiyumba eby'enjawulo kino kiba kinene balinawo ekiyumba ekirala abaana balaba ssente ekola ki mama kadamu mama kiyumba omwasobola obeera n'ebiyumba bibiri bisatu bina baba n'ebiyumba byabwe nga biki ng'atabaala mu kino n'eri n'eno aba n'ebiyumba bye nga bina bisatu mwona nga mulimu abaki abaana b'abatolosi kati awo abaana bwe batyo bagwa mu kitimba kati omukyalo ono mama kiyumba eyasse omwana wa munne Hilda kigambibwa nti Hilda kaze Hilda Hajara Hajara yes kigambibwa nti Hajara abadde yeebaka ne tata kiyumba omukazi mbu n'abakwata kwekola ki kwekutta ono omwana era waliwo omuwala yalesekawo emboozi ng'ayogera ne batulagako kawo ne ku bifaananyi eyo mu ddungu nga waliyo obuwangwa ekigambibwa nti omwana yatwali obuwanga ekigambibwa nti omwana yasuuliddwa eyo yaziikiddwa eyo lwakuba bamunoonyeza n'akola ki n'ababule yamuziiseyo yabeera amanyi ekifo kyeyakoze eki kyeyamuziisemu nti ate naye ayinza n'okwerabira yamuziise kubanga eddungu libeera liki ddene agenda kiro bagenda kiro ne bamuteeka mu mmotoka ne basima ekinkyewe ne bakola ki ne bamuteekayo kale osobola okumugamba nti jangu otutwale watadde omwana kyobala nga ssaawe ne bamutadde ku nninga agende abalage weyatadde Hajara naye tasobola kujjukira kubanga eddungu libeera ddene kati bo bavuga ekimotoka kyabwe ne bagenda ne banoonya babamuteeka wabeera wanene liba liva eno mpaka eri ne lidda eri kati ayinza obutajjukira nabayiseewo agenda okukola ki okumusuulayo ndowooza walabye obuwanga oba walabyeko ku gundi oba walabyeko ka vidiyo emirambo nga yes kye nakugamba sometimes wonyumya embooza muba balowooza nti oba onyumya tebiriiyo oba just wagadde bwagazi kwogera naye nga abaana babasuulira ddala mu kasasiro mweyo bye nakugabizubala yes babasuulamu ne bavundiramu ekibuka ne kijja ne kiyiwa ebyo ne kitwala kyo ne kikasuka nga kimanyi kitwala kasasiro kitute kasasiro kumbe mulimu omuki omuntu abamu ne babaziika eyo mu ddungu era abakazi b'abawala bakoze omulimu munene nnyo okutugumbula abaana baffe nga babaziika mu maki malungu kyo nakikugamba nti mama ne bwalowooza bulowooza nti baba yeegombye omuwala ne bwakiraba muli n'akifunamu tiyakoze eki omuwala oyo tagenda kugenda free bw'atamutta n'amuteekayo mu ddungu amuwa obutwa n'amukomya wano eno olowooza lwaki abaana bangi bakadaama bamalako contracts zaabwe ne bakoma wanene waka n'owulira nti omwana yafudde bajja n'obutwa really yes
mama atabula obutu obwo nga bwa nnaku bwa mwezi waliyo n'obw'emyaka egyo obutwa ne bubeera mu mwana munda nga takimanyi ali very okay, ali very free bureactinga lumu n'akola ki n'afa. Kati babasse mu ngeri nnyingi nnyo abo abawala abo basse abaana mu ngeri nnyingi nnyo gw'osubidde obwo obugundi bwe walabye obwo obuwanga. Nalabyeko n'emirambo egikyali mu ngoye ebiri mu kavidiyo. Kati osubidde nti ezombwa n'obuwanga bwalabye bwambwa. Olwo ne bendabye gwe yafa omubiri gwaggwako yasigaza skeleton nenga eraga nsibe n'olugoye amagulu. Oli nti yali asibiddwa. Ate oba okumanya bana banyina okufiira ne mu bulumi waliwo ne gwe baasiba ne bamuziika nga mulamu. Nga mulamu tuku. Kati waliyo kati eyo babaziikayo mu bumenyi bw'amateeka kubanga kati kangeze nga Dubai kabeere Oman oba wa waliyo eyo gundi cemetery gye baziika abagwira fenna gye bakola ki nti in case obeera ofudde naye famire yo neremererwa tesobodde kujjayo omulambo ogwo okuguleeta ku butaka ne bagenda ne bakola ki ebifo byo gyebiri era bakkiriza abantu ng'omu 2 3 ne bakuziika ne bakola ki ne batwala wali ababa babikolako abasajja babadde bataani ne basimentana ne bakuziika bulungi ne bakola ki ne bakuleka ekifo ekiri awo gundi Sharjah ntero kiyitako nga mpitawo kiri awo kinene era baazikamu abantu baki abo gavumenti yekola ki naye bano ab'omugundi eno bye baziika eno muki babazikayo mu bumenyi bw'amateeka nga bateeka mu ddungu. Nina kyembuuza Nyondo. Omwana bagenda kumutuusa eri for example mu keesi eno osuubira oba oteebereza nti baali banga baamuttira wano ne batwala kiwedde obanga baamutwala mulamu ne bamuttirayo? Abamu batwala kiwedde abamu battira eri. Azin bwe kiba kiwedde bakikolera wa mu biyumba omuli abantu abangi? Kati ku muwalabu oluusi omwana afa by mistake kuba kati waliwo omwana yakuba ekyuma omuwala ku mutwe omuwala n'afiirawo kati batya okwanja poliisi batogata mu poliisi batya okukola muki kati ne bagenda ne bamuziika mu buki mu bubba ne bamuziika mu bubba oba mama n'akuba omwana by mistake omwana n'akola ki n'afa oba n'akigenderera n'amukuba n'afa ne bakola ki oluusi ne bakwata omwana ne bakola ki ne bamutwala nga mulamu oluusi ne bamuziika nga mulamu waliwo gwe baazikako nga mulamu oluusi abaana bafa bubi oluusi ne bamukubira akaki akuuma ne bamuttirayo eyo kati bano bamama biyumba kino mbadde sinaba kukiwulyako gwe mulundi ogwasoose kitegeeza nti oba kino kya happenings mama kiyumba nga yaso omwana no Hajara kitegeeza gye biri bikola ki bi happening tubadde tunakubimanya waliwo yavuddeyo n'agamba nti naye victim era kaonawo ku maama kiyumba yamuwanga ssente ze azisindika e Uganda naye ne wayita emyezi enanga tasindika ssente ezo kati we yasalawo n'akayukamuko ku ddoboozi mama kiyumba yamuteeka buteesi mu mmotoka nti tugende tusindike ssente ezo n'amuvuga mpaka mu ddungu ne basuula eyo bamuleka anaatera okufa mukama ye yayamba omuntu omulala mbwe yali ayitawo mu ddungu eyo ye yalaba n'ataasa so which means ebintu bino bihappeninga nemba na Uganda bannaffe nemba na Uganda because bano bonna babiri betwogerako banna Uganda mbeera ki eremesa bano abalala okugaana okuvaayo okwogera ku bikolwa nga bino naddala abo bwe bawangaalira mu kiyumba letuse kyekimu anti kaakati nabo baba bakola omulimu gwe gumu kitegeeza nabo baba bakimanyiiko oba nabo babeera bakola ki babikola kati babeera batya okukikolako kyanja n'okukiraga ensi tikihappeninga oba n'okuwayo munnaabwe okitegeera noyesanga nti bisigala bya mu nkukutu ne bakola ebintu byabwe muki mu nkukutu so famire y'omuwala ono bantegeezezako nti eri mbitundu byawo Ntebe bambi balabika bali mu nnaku bali mu kunyulwa nze nali neewuunya lwaki abaana bavaayo ne bababika ku mutimbagano wano nti baafudde mwana gundi yafudde n'afa ne wayitawo emyezi 6 abafamire ne bagamba omulambo gw'omwana waffe tugulinze tegulabika wabaawo essuubiri okuba nti bodies z'abaana abo ezimu gye ziri mu mortuaries eyo oba totally
kasaliitawo ebbanga omwana wammwe essuubi nga mujjayo lo bagaba ebbanga era nabo ne babawa ebbanga mulina okuwandiika ebbaluwa eraga nti yemmwe bannannyini ki era muli willing kubanga mukola ki nga mukomyawo muki omubiri ne babasalira ssente ze mulina okukola ki okuwa ne babawa a specific period of time gye mulina okkikoleramu if at all you fail ne bamuziika era bagamba mu failinze eno ddiri gye baatwa tebongerayo batereka emirambo mu mochari paka ddi omanye emirambo egigwa wali eri do they have enough space for that no okay nga bamuziika aya tebamuziika tewaliyo ssuubi mbuno mulidda ne muziikula kujja baziikuule kubanga aliviki wano nga bwolaba bwe wati bajja kumuleeta bamuteeke wano onaamanya otya baleete omulala bamuteeke wali omulala bamuteeke wali tekuliko manya tekuliko ki bazise bakoze eki bawedde ogenda kuziikula ni gw'omanyi tebasaana kukkiriza kuziikula kiba kiwedde kiba kikoze eki kiba kigenze so kale mukeberanga nnyo ku baana bammwe bakyala bammwe bannyina mmwe ne baganda bammwe in case nga bakubuzeeko oluusi omwana bw'asirika ennyo aba ayina ebimusirisizza naye ate oluusi bw'asirika ennyo olina okweraliikirira eva beera ng'ogezaako okumunoonya lowooza ne gavumenti awe tujja mpulira nakowa ekigambo okusaba gavumenti kubaako ekina kyakisa mu kamwa kange gavumenti oluusi obibaako kyogisaba nekigaana so now be bamu bannaabo bakadaama banno abaaliko kuba kati goli ex-kadaama baŋŋambye nti Nyondo mu mbozi yakunyumiriza zonna yakoze ensobi nnene nnyo okwerabira sweet kadama kisweet sekadama kyaffe ekitubeereramu bali abaana baseego akatapu kyeki aga ebisere bisinga bwe bibanyumiza bagamba obiri sagala kati sagala banyumiza bintu ebyo kubanga ebisere bisinga bwe bibanyumiza tubeera mu group kubanga nze nyina group gye ndimu y'abakadama naye olaba buli kimu kye bakola bali abaana baseegu bali abaana bakaba kadama museegu mukaba hatya kaizibwa kiriwo nyina gundi egye ndimu na kati njirimu nsobola okulaga ebiboozi byabwe bye babeeramu kitegeera bakadama okuva mu nsi ez'enjawulo naye kati bw'ojja n'onyumyako ekitu nga bagamba naawe okikola ene wekiri gye muli abaana bano ntyo ebiseera ebisinga agenda okoma wanene waka nga takyayina like feelings za musajja sometimes lwaki beyonoona batya kati room gye bamuwa mubeeramu washroom washroom eyo mubeeramu tap kati tap eyo ebiseera ebisinga omwana agikuba bw'ati oba ni akazuula sijja kulimba owulira kati bw'akuba bw'ati obutapu obumu bubeera bulina pressure ng'eri low kati omwana afuna wakajingirira n'agikola ki n'agincreasinga n'akasumulula pressure nebeera ng'eri ki ng'eri high n'olyoka ompulirira omuliro bali basiru like bakozesa akataapu oba akataapu kamukozesa kati abaana balaba tebaba ku social media kati abeera ku social media nabeera ku muvuka gwe yeegomba tineegombye kandi nti safe kontie kati safe ko gwatuma akataapu akatuma erinnya yes nze bali abaana omwana ajja n'angamba safe ko kye yankoze ekiro muguru ni mu group safe ko kye yankoze ekyo nadde nfudde kugamba mbeera mu n'enseka kigrupu kiri awo nesi kivaamu ku kigrupu kiri kwesiva abaana boogera ebintu ebyekisiru ebintu ebyekiseegu wali omanyi sefuko yalumbye ate omwana yagamba gundi sefuko kiyankoze ekiro mbwe ate nange pressure mukwano pressure nengamba kanagana nga gasiru kati omwana akola ki atunulira omuntu gw'abeera yeegomye ku social media nti kati sefuko for example nti kati ye yeeteka mu mbeera yekka na yekka kitegeera n'ayambala nti alina bw'amala okweteka mu mbeera yekka na yekka n'alumba akataapu era owulira muli alaje n'ayita sefuko okola ki onzita paka lwakivaamu ng'ayimba sefuko nze bali abaana akugambye baseegu kati kyembuuza
ebisae singa butapu butunula wansi azin kikola kitya tokategedde akataapu ako Nkabulamu. waliwo otunula wansi waliwo kana akabeera aka pipe Yes. ne kakola kuno akatwe kakola bulungi nnyo we kati omwana atula bulungi nnyo yonna position yonna wayagadde okwepositioninga mpulira mu style yonna gy'abeera yagadde kiggwa Katonda. yes mu style yonna wabeera yagadde kikola kikuba katambula kaba bwe kati ne katambula buli wati buli wamu nti ebeera pipe ejja bweti then nebeerako kuno omutwe naye ng'etambula buli watya kati buli style gy'agala akola ki akakozesa oba kamukozesa abaana bano bakola ebintu ebyo yes nawuliranga abaana bagamba akataapu nga simanyi kiki bategeeza keeka akataapu kati ye tomubuulira kitonde kisajja kaseera ako era ye amenga asamaliza emirimu gye n'akola buli kimu n'amaliza buli kimu agenda ng'akola kiya omwana agamba eno nze leero nno munnange nno nakoleddwa emirundi 3 naye nga kikataapu bo buli mboozi yaabwe n'akaddako oba mirundi 3 oba mirundi 4 oba mulundi gumu oba mirundi emeka abamu bakwayonaga nakoye nnyo leero nno munnange saakoze kisaayiseeyo babeera omwo nga banyumya ebiboozi byabwe ebyo byennyini bakozesa simanya byekyukamba yes abamu bakozesa cucumber abamu bakozesa gundi carrot ate carrot nga bagikozesa bati ne carrot bagikolako bulungi bwe bati then baba ne vaseline waabwe bagikolokotako then baba ne vaseline waabwe ulira obudde n'ataako vaseline bulungi nnyo n'alumba ekisenge owulira muntu kaana kaaba nga weebuuza ki ekibaddewo kubanga waliwo omwana gwe baakwatako lubona mama n'amukwata ng'omwana alimukozesa cucumber bamusibirawo kubanga omukazi yagamba kitegeeza bulijjo mwatuliisa ebintu ebiki kugamba kyali weird nnyo yeewuunya nnyo kugamba naga kitegeeza agenda mu fridge n'amugyayo najja n'amukosa bino ebintu bye wamala ng'amukola ki ng'amuzayo ffe nga tukola ki nga tulya maama bamukwata bulungi nnyo vidiyo omwana ng'ali bize katono bamukwate ng'atuuka asobole okuweza obujulizi gwe bali abaana basegu tobanyumiza basegu ekigenzebera era yagamba era balina ba boyfriends baabwe baba wamanya balina ba boyfriends baabwe Vicky nalibeyo nga bampadde Vicky abeera Vicky ate tebenda Vicky we katapu yoyo tamutuma linnya ddala era okimumaliraawo kati gwe Vicky nga wano woli atana kyakwagaza kati omanya bakakulya bakadama nga bansanzeewa kundira mu mbeera ya katapu oyika buyisi gwe bali abaana balaba edduka tewali kye batakola ng'abaana balina effujjo betulabanga abantu balamu effujjo bakaba ate baseegu ate baseegu kale omwana bw'abeera mu mbeera eyo bw'afuna omukisa n'atoloka nga gy'atolokedde waliyo omusajja kimwanguyira nnyo okuinteractinga n'omusajja era ebiseera ebisinga biba bekwanira naye abamu kabata feelings nabe nga kyagala musajja nga yabe n'akataapo ke abala sokubeerawo ng'ali nnomo era kyova olaba nti kibanguyira nnyo okukozesebwa kibanguyira nnyo kati nga bano balata kiyumba bo ba nti bafaayo bo bafa kukola ki bakozesa oli ne bamukosa nga alaba ne bamukosa nga alaba ne bakosa nga akola ki ku mboozi ono omwana Hajara kati ono maama kiyumba kubanga lyamaze okusa kubanga linawulidde emyaka 10 na kusoba Vicky kyogamba wabanga yasooya omwana yekago yakatta kyogamba lala kiyumba oyo yekago yabadde okukola ki okwana kali kitegeeza abaana b'abandi abakola ki abafa bangi yabatatadda wabula simenye etteeka ligenda mukolako litya kubanga ekyo tewali bujulize okitegeera titeeka lyalibadde libukola ki limukwata ne limuvunaana kubanga mu nsi ezo okutta omuntu musango munene tofuluma niwo ne Uganda tuddamu kukulaba osibwa mayisa paka lwokola ki lwofa naye kati omukazi ono simenye etteeka ligenda mukola litya ng'obujuzi tebunakola ki tebunnalabika oba ani yakitegeddeko oba yakitegedde atya oba yakirabye atya kuba kakati tebamanyi gye bamukoze eki gye bamuziise nti oba nagamba nti no gye bamuziise oba balina footage okitegeera kati etteeka lyali ligenda kusobola kumukwala naye nga kyoba omanya nti yatatadde abaana b'abaana ate si yeyeka kubanga bamakiyumba bonna enamba esinga bawasa buvubuka buto ayi ne mukwana abaana baki kitegeeza abaana bakola ki babatatadda kitegeera kati bwe buzibu obukola ki bwe buzibu obubeerawo oli awo kankuzeeyo mu kataapu k'abaana bano abaana baseegu Vicky
Baseguwalira ddala. Ekigenze wala namanya nti kati oligunize gwenjagala namanya nti oligundye crash we oliwe crash we oliye crash we. Bwatuma akataapu. Bakwata ba crash baabwe. Nali erinnya ya crash naliteeka akataapu. Kati gwe Vicky obeera wali ye gwe kataapu obeera wali eri. Era mwana wawulya Vicky. Era mwana yes Joli oba kati ndi mu butaapu mumeka kati ya crashinga ku Vicky nga kadama. Ndabimbalira ne rutu zentwala. Byepimira. Vicky kye yankoze ekiro. Nenga Vicky ki? Vicky kataapu. Ate kumabire bye na bisiru. Nti oba bana nze nakugamba muno bana abaana abamu bafuka bazolo wadde bakyewakana otegeera nzija olaba bana abaana twalira mu group waliwo omuvuka gwe babakayanira nenga bamukayanira mu kataapu abaana bevuma mu group ondyo how dare you kati oli yali ndozanga mupya kati boba nze ndya gundi kati waliwo erinnya limunga bamulyaba era gaya aliyo na gundi aliyo na Dubai nagundi amulya nona amulya nga bamulyaba ku kataapu bwampulirira olutalo kati bwamuna sometimes tubera mu bima tufuka zolo like seriously awoyomba wote oyombera ki mutakumanyi nakumanya just omulira kataapu what's that bwe nkugamba nti no bazolo oba tubera bazolo mba nimbye system ya video call no yajje etya ku imo WhatsApp okuinteractinga n'abavubuka abalala batandika okwerira ku masimu ebintu ebyo yahandikana buno obusajja buno obugundi eno obwo kubanga lumu nage nalikawo nalaba kasajja kankubidde nali waneeno kali bwede kali mukola bintu ebyekisiru so kati babikopa kwabo bagundi abo waliwo obuyindi eyo obugundi busalira nk'obwo bwe butira okola video ko ne bukola ebintu ebyo kana bako babiyigira era nabyo kati babikola ki bakikola nine yankubira kadama mwerye kadama nga tali mu lugoye ali ku buliri ngenda okulira I love Vicky man sometimes nze bwe nkwata video call ey'omuntu seteeka mu face bwendi nitunuza waggulu bwenti n'ensooka ndaba what is there kati wana yampita I love Vicky yenze bulijja commenting anti nkwagala nnyo ng'ali bwere nanga ye nga sikula ngenda okulaba ndaba aliwa ngamba simulaba nga Katonda wange nga kadama ali kubeera akola bw'ati omanyi mirundi emeka nagamba najjako mangu essimu naddamu nakuba nenzijjako naddamu nakuba neŋŋaka neerolere byonna nabikola ne biggwayo nenkwata kati ngenda okulaba nga ebitundu byandaga bikalaatufumukko bikaddekadde neŋŋamba nga byalwa nadde entalo kanzijjeko essimu abaana bano baseeguwalira to that extent lwakuba kyemmanyi kwaba nti bagala bagambako bagala buli kyebakola okole ki osinze businzi obawaana ate ngaolusi si bituufu kale bwovayo nobagambako kino kyemukola mukikola mu bukyamu tebakola ki kati bw'ojja noyogera kataapu kaabwe ate nga konoona sisitimu yaabwe yes kabi tebajja kukola ki obafiiriza Vicky waabwe obafiiriza Vicky waabwe kale abaana sobola kikola ki kukikkiriza bayomba luli nyondo lwaki abaana bano wabayita abaki abaavaako edda anti ekyo nyingi kibeera nange neetwaliramu omanyi saala nnyo okujerega muntu nga teweegereze saagala kussa muntu wansi okitegeera era neewala nnyo okujerega omuntu n'okussa omuntu wansi era ekyo saadi kyogeddeko singa sikibeerangamu kuba mbamanyi bagenda kunyiiga okitegeera naye mba nga neetwaliddemu kubanga nyina experience yaakyo then kitegeeza mba sijereze mweka nange mba neekoze eki ate nga byebituufu okitegeera kati babanyigira bwereere jasibye sikola nko byebyo butaapu kukubira Vicky kuddaawo kwemuwola besibikolangako toyinaayo gundi international mwali bamayitaani abaana b'e Dubai awo bavubuka abamu abo toyinaayo gwe watuuma linnya omwana tabeerayo nekikyukamba kye nga yakituuma erinnya anti kati raba anti nga bwe nkugambye akataapu akatuuma
Akakyukamba nakola ki? N'ekikaloti n'akituuma. N'agituuma karoti n'agituuma. Ate sewe yalimalawo okukikozesa kikaloti n'akirya. Simanyi. Oba akirya oba akitereka sikola ki? Oba nekifumba enva. Ayinza okuba agenda kifumbira bamama. Bamama bakanya kuwulira ezaleero tetuzitegedde. Nkugambe ki? Sibabuuzangako oba bamaliriza bakola batya oba bakisuula. Bamalaya abayombye. Waliwo abajja mu inbox yange ne baŋŋamba nti anyonda alimba. Ekintu kino akirimu. Yakirimu engeri gye yatusensudde. Yanyinako experience akamalayo. Ka experience kamalayo. Anga tewali buzibu. Manga nyonda ekintu kino yakirimu. Temujja tugana kwogera ku bintu bye tulabyeko mu buno mujja tugamba muno twabirimu. Oba nkibeeramu nga nkibeeramu ekisokere kiina buzibu. Naye nakirimu na bba wange ekyo nkibabuulira. Tewakiri na mbeera ndala. Sikibeerangamu n'abasajja balasoma ababogo sima tugende. Nzija kubabuulira ekituufu kati omuntu ekyo mbamwagala oba mugamba nakirimu. Ate banze nalikaawo waliwo gundi ze nakolanga videos abaana batukesa ne bakola ki ne banyiiga ne bagala okunoonyerezaako balabe. Nze teri street gye bali bandabyeko. Sina bed space kubanga nze sayina room buno oba yali private like nga mbeera bwomu okitegeera. Era n'obanga otwala mu bed space bakola ki bakulaba yaleese kubanga bo baleeta oba waliwara kizale nga bakutwala butwazi butoleeta. Tebana gye bantwalako. Tebana gye bantwalako. Okay. The other part bangambye nkubuuza ennyondo. Dubai ki ekigifudde enkalubo okufunamu emirimu ennaku zino? Nationalities endala zifuna emirimu. Naye ffe lwaki tugamba nti kati ekalubye olw'enneeyisa yaffe okitegeera emabega kaawo yeffe abantu abali ku front line singa badde nga bagaba emirimu balinga batandikira ku ki ffe ku Munnayuganda twali basirise twali bampisa twali bagonvu tuwuliriza aye tuli bakozi n'ekyakyukamu okiraba n'ekirala nti Abanigeria bangi bagula passports z'Abannayuganda. Okitegeera. Kati ne bagenda ne baza omusango. Police wojja ku crime scene nesangawo passport nga yagudde nga ya muki? Ya Munnayuganda. Ate n'Abanigeria bakikolako kagenderere naffe okututanishinga nga Uganda nizimuki? Kubanga kaseera katuuka olw'enneeyisa yaabwe embi. Banigeria batemula bali batemuddeko omutuuze munansi bali baseko siundi gusugumuse ebiri nga baki nga Banigeria. Abanigeria bakwata osokusanga rapids omuki so buli muze omubi era beba hackinga gundi z'abantu baka accounts ne babbako sente ne bakolako buli kimu. Abanigeria bakyasinze empisa embi n'emize emibi waliwa era ensi n'ekizuula n'ekimanya ne balekerawo okubawa visa okuyingira n'okubawa visa okurenewing nga bale bakole ki bafulume bagende bafulume ng'Omunnayuganda agana Omunnayuganda okusaba omulimu Omunnayuganda bamugobera Omunnayuganda bakola ki kati ne bahandika nafe kutukwatibwako ki kati bagande beonoona ekiro beonoona ewantu basula passport zaki z'Abannayuganda bafuba okulaba nti bafuna passports zaffe bazigula bazifuna nene waffe oba mu ngeeto bazifuna batya naye nga Abanigeria bangi balina passports zaffe nga mulimu ki face kye mulimu buli kimu ekikye naye nga mu Nigeria nenga na passport yawa bazikola mu copy obanga passport eri original oba bazifuna batya ku internal affairs oba bazifuna batya kubanga ne embassy eri complaining-ako naye nga babogone nga balina passport ne mumanya nga bakosa manya gachi ga Uganda okitegeera nenga face so, bayina engeri gye bazifunamu bateekamu ssente kubanga Nigeria gakuba ssente wali kale tekimugana kwata bukadde 10 nagula passport yani so that asobola okugenda n'atagiti nga bagala okufuna omulimu n'akosa passport ya Munnayuganda kubanga bajja kukola ki bajja kumuwa ate olwokuba nno ze embeera ze n'ateekuuma n'ayonoona bw'ayonoona banenya Munnayuganda kati erinnya lyaffe lyagenda lifa mpolampola bwe lityo naffe tugenda nga wetugamu akambayaaya ne bali okozanya mu passports zaffe ng'Abannayuganda erinnya ligenda nga likola ki nga lifa omuntu asobola otunda passport ye nga yeina okumuyamba bazitunanga buli lunaku yanya n'omwana eyampira nanga Rosette Maisa ontuddeko passport yange ne bugamba mazima
ngitundewa bwe bankwata ng'agitunda ssente nga mmeka agitunda akakadde kamu kitundu obukadde bubiri emitwalo 7 kisinzira ekizibu kyabeera alina n'emitwalo 5 agitunda ate ngera Banigeria bali okuzigula agula passport yes. Kati yeffe abali ku ensi ezali ku mwanji basoko kuwa emirimu naye kati ate kyakyukamu tuli ku baana abakola ki era tumenyebwa Omunayuganda waliwo akaseera amabega kawo twatumiddwa visa era nga visa wantezikola ki tezituweebwa nga oyagala genda Dubai era nga nabali muni nga bakyarenewinga kaseera kabeerawooko nga baga tukole ki tufulume okitegeera so naffe tuteekebwe era nga bamenya Omunayuganda n'Omunigeria category emu beyisa kyekimu tugenda bawaki kati that's why ogenda n'osaba omulimu era batunulya nationality muki Munayuganda muki okitegeera naye nga twafunanga mangu emirimu naye kati kizibuwalamuuko naye nga ate ensendera zino bakenyanizi Abannakenya kati bakyali abali hambo bo bali okke bana bagundi baki banyonyi yagwa ba Ethiopia ba Ethiopia mbayita banyonyi yagwa ba Ethiopia ba Sri Lanka mbayita banyonyi yagwa wala nkiwulira mu baana mugundi agenda ga Rosette nyina wano nyonyi yagwa kino nakiri ajja kunduupa yabula nyonyi yagwa enyonyi ya Ethiopia yagwa mu UAE simanyi nenga abana bacha nyonyi yagwa era balina kwe bakijja so Bannayuganda bo twafiirwa emikisa so kati omwana abona nnyo okufuna omulimu ekitaali mabegako kati bwebwe obuzibu ate abaana be bakwata mulimu olusi ebikwekweto poliisi byekoleyo mu Dubai tulaba nga bafunza abaana bano baba bazizza misango ki abaana enamba esinga bati balina visa oluusi baba balina visa zino ze freelance omwana asobola okukola freelance just yakoze visa yene nga talina company emukozesa bali tebakikiririzaamu era ogubanga musango wagifuna wagijjawa eyo visa gulinga musango tekkirizibwa eyo freelance visa okiraba abalala baba balina visa totally nga visa yagwako nemulema okuzzaamu obulusa wade agent atasena akakola ki n'akalya n'ahazaamu visa kati ne babeera okukusuti nga bakola ki batayaaya era yo nejja nekola ki neyola nesunsulamu nti muyinza okuba mulimu n'alina employment nga badde obalimu abo babadde ayitawo ne bamukwata ne basunsulamu abalina freelance abatalina visa ne bamala ne bakola ki ne batikka kyobola nga batissa abaana bangi ate kati batuteekako nnyo eriiso baba dipotingira kumukumu yes ekitaali luli kati batukoowa nnyo ekyo kyekireetera kati abaana okugamba Dubai yayonooneka ekitaaliwo luli kubanga Omunayuganda yafunanga mangu omulimu naye nga singa Omunayuganda aba afunye akalimu akasente gye kali to be sincere oba kuba kati gwoyinza okunyeenya omutwe n'ogamba ng'olaba obukadde 5 omwezi tebukyakumala anti tebabufuna kati omwana asookebwako esente zitandikibwako nga mukozi wa gavumenti ali mu mateeka mitwalo 8 lwedira muzulu 8 then nosanga afuna 9 akakadde akamwe 10 kati nosangayo kati abafuna akamwe ekitundu beba babera bambuseemuuko abafuna obubiri ekitundu beba nabakola nga barista bafumba bu coffee ne bana bakola mu security n'abalalala kati okuleka baneeno abanene mbatukola nkolanga manager mu company emu ababakola mu offices kati abo nosanga nga mulimu afuna omutwalo gumu kitundu afuna 2 naberawo afuna akasanvu bwe watyo nekati bana abana batukola mu security banene tufunye emirimu simanya helpers simanya biki babera mu 10 musajja wange eri chapo nga akuba ekikopo musajja balista tima akuba ekikopo ku kitimbo okwo kaze ekikopo kyekiti musajja ayogera okwogera nanti la ebintu bisinga nawe nyondo nali nebuuza but do you really get time to work nga always nkulaba you're making content ngamba wagenda nga journalist kukola milimo gyo gyabwa mawulire mu anti nalinga nkola nenga nekozesa oba wekozesa oba n'obudde obumala ne banga bakozesa tosa kufuna budde
kubanga bali bakutilizinga bakuuba mama bayutilizinga akasente kabwe kebakola ki kebakuwa tebayagala kufuna okola n'okola gwe n'okuumula obeera okoze kibeera okoye kati timo yeekozesa ng'omuntu ate era ayogera nnyo naye ebiseera ebisinga ebintu byatera okwogera bibeera biki biba bituufu kati nange era mbaddeyo nga nkola ki mbeerayo nga neekolera gyange Kasongo nekolera gyange emirimu egyange okolera mirimu gyo ababa badde bakugamba nti bebamanyi mukyabwa malaya kati uze nekolera tuza mu bwanne ndineko nekolera gyange emirimu oli ku mirimu gyo ndi ku mirimu gyange so kati omuntu agende Dubai yenyweze agume Dubai nzibuzibu n'oba oyagadde kulivinga obulamu buli luxury bwa bbeeyi Dubai nekulaakulanira ku supidi ya waggulu kubanga etteeka likola ate Dubai gavumenti ye Dubai ya designinga ekintu kyayo nga omugwira yakulaakulanya Dubai simunansi inti okola 10 ebitundu 100 nobanga wane wakokomawo n'ebitundu aga ebitundu enkaago bikola ki obeeka Dubai so singa bwala nti ba investors bajja banene Uganda ate bo ne bakamula musene bazikola ki ne bazitwala ne bafuluma nazo ensonga lwaki nti obojja kulaba nti ekulakulanya ku speed yaki ya wansi ate yo Dubai tisende wozikola bozireka otwako kano nozikola ki otya bo balina etteeka lye buli bateekawo buli wamu wakwata ate buli nsobi gy'okola okola ki ogisasulira okosansawo yo bayite bemenya nabwe nti bakugoba ekyo olaba nti ku nguudo bo bateekawo zi kamera ezikwata kino ezikwata kiri ezikwata kino ezikwata kiri kati gwe drive recklessly oba ovuga ki nsawo yo behave the way you want oba okoza ki balwawo okusiba noba kwa ne bakusiba bakusaba sente ne bakuta n'okola ki bo tebaagala kujjuza nnyo makomera gaabwe nawe bakwata bakuwa bondi era woolemererwa tebagaba bondi olina okusasula sente zaabwe nga penalties oba fines zokka nozisasula n'okola ki tebagwamu nowatembu babakola omusango gwe bakwatidde guba n'engasi ku poliisi si mu kooti kati mulimu omusango gwe batagenda kuwuliriza ne bakusibirawo ebbanga lyabwe oba lyonna oba ebbanga eggere ne mubeeramu omusango bagenda okusibamuko ebbanga bakole ki bakuripoti nga tebagala sente zo ne mbeeramu omusango bagenda kusibamu ebbanga bakusabe sente omala okole ki oddeyo mu nsi yaabwe misango ki egikutwaza mu kooti mu Dubai nga minene kati kangeze ku luguudo kati nga okuvuga n'okuba ekitaala omanyi ziri enguudo zibira za njawulo kati waliwo kankuwa example y'oluguudo eno olwa marina wabeerayo bagagga bokka saidi ze marina era wabeerayo bazungu kizibu kyakusangayo bapataani baki okitegeera kati waliyo bazimba enguudo zaabwe nenga kano katram kayita wansi oluguudo lwako nga kasala mu luguudo lw'emmotoka nti n'oluguudo lwa mmotoka ko katram kakola kikasalamu bwe kati okitegeera kati ebitala byeyo byo fayini zaabyo yanjawulo muuko nti ogenda kuba ekitaala ekyo bw'okuba ekitaala ekyo bagenda kuba fayini ya mitwalo egyo ate olusi bakusibe n'emmotoka bagimpounding emitwalo egyo bwe bukadde 10 ago binako obedda bagimpoundinga emitwalo 3 obedda manye ejaffe ejano jamunayi obukadde 10 ago ekyo kkiriza oboga n'ogenda kugono kigugulingako ekyo ekitaala ekyo ekya marina kaso kikuwa milioni 3 yes awaita katram awo mvuga paso ya milioni 27 ate bino ebitaala byene ebbali byo nti okikuba kiba kya 10 ezo ne black points 23 n'emmotoka ne bagimpounding black points chechi black points kati kibeeranga
nti 2,000 ze milioni 2. Yes. Kati black points. Kati black points nti oyinza okweyimirira sente zo n'ogamba anzija kubanga nkole ki kitegeeza you can drive reckless the way because you have money. Yeah, the way you want because you have money. Okitegeera kati bo bakuwa nti zino black kati banchiyite kiti zino black points ze bakuwa nti Womukisa gwe bakuwa emikisa gye bakuwa gibanga mikisa gyo jotayina kusussa wogisussa ewasigadde no excuse bundi bagitwala permit like permit bagikola ki tonda mukola sinsi egenda kati osobola kati bo balina zibate county okoma kuziriwa ku mukaaga kati ate buli fine wali eri einako black points okuleka fine eri ejo era eri lice yeye 15 je mtala 15 parking tisingo bero parking mu kifo kubanga bali buli kifo kya kola ki kya kusasulira tisingo bo parking mu kifo nolekawo emotoka for some seconds yono nimseje naayitamu oboli swaberawo camera ne kwata tunakola ki kusasula parking eyo ne bakuba kati eyoka yetadiko black points ne fine zona esigadde bunde kutoli ku simu ovuga oli ku simu tosibye mu sipi kubanga bye bitabikola ki biberako bikwata nti birimu n'emotoka n'owogitintinga bw'emotoka ng'eri tinted bana batintinga emotoka zaabwe tugenda kulaba kyola mulimu zo zikamera zaabwe nga bazidesign nga zikola kizikuba mpaka muki munda okolamu kiki ekirimu bali abasajja badesigninga ensi yabo balina sente tebi byannagaddeko ka black tint nti gade mutogenda kulaba zikamera zirimu ng'ejja kukuba mpaka muki munda mu tint ekirimu bwe mala kikuba nemala nekola ki ne number plate yo ne ku designingira receipt tebakuba kipapula kya tinti ne atibitaga na tinti mungi nyo ne mulimu abamuteekamu naye ne bakuba emotoka yo ne bakuba ne number plate ne bateekamu omusango gwokoze eki gwobozizza notaga violation traffic violation joberozizza ne bateekako ne sente zo ne bakuweereza ki bayite beemenya nga bula atino waneeno mu basirikale bayimirira ku nguudo ne bayimirira ku nguudo kamera walirize ezikola tewali ogenda basanga kamera ekwata speed kamera ekwata lane change kamera ekwata ne bochenga lens ewatasaanidde wrongly bakubiddewo you're not supposed to overtake lanes kyezigamba for you no kola oyina n'omukono gw'olina okukola ki okuvugirako okuyisizaako bane gapu gye bakuwa nota tailgating your fellow driver okitegeera too much ezo zona zibeera ki kugamba wali eri Dubai kyangu nnyo okugula emmotoka naye okugimaintaininga ku luguudo olunaku olusooka wiiki neggwako n'okwata omwezi n'okwata omwaka ng'okyali ku luguudo ng'ovuga ng'okyalina emmotoka abaana abafa abava wano kubanga akaseera katuuka balistatima akaaba emmotoka yagula emmotoka yamufuukira andi kati olaba osobola okugula emmotoka osobola okuba n'emmotoka yo jjukira nti waeri buli mwaka okola ki orenewinga emmotoka buli mwaka olina okurenewinga kati jjukira nti buli wotambula ate you renewing the card the cars card the card eyo gundi eyo mulukea you know ku renewing emotoka nebudamu no registering before every after 1 year you have to renew your car so we have to take our logbooks to URA every 1 year yes ndamu logikola ki osoka n'ogitwala ku gundi osoka n'ogitwala ne bakola ki osoka n'ogitwala ne bakola ki ne bagikebera ye pre-purchase ne bagi-inspectinga eri okay okubeera ku luguudo kubanga bo buli motoka ebeera ku gundi ebeera ekola ki sebaagala dangerous mechanical condition obolabanga weesanga nti no wali accidents nki ntono nti emotoka evuddeko omupiira emotoka ekoze kiri bagitwala ne bagi-inspectinga yes kati ezo tezina gye zisobola kulaga ogitwala ku inspection ne bagikebera bulungi nnyo era wefairinga test wefairinga test n'ogikola ki n'ogizayo ne bakwandikira kino kikole na kikole bw'okimaliza ne bakomola ne baddamu ne bagikebera era wabeerawo ekibulamu nga bakola ki nga bakuzaayo mpaka lwemalirizibwa ne bagikkiriza okuba ku standards z'ekkubo yes ne baleka bagitwala n'ogenda n'olikola ki n'ogiregisteringa n'osasula license n'osasula good insurance ya waliyo yateeka when in Uganda you can insure your car if you want you may not insure it
You may not put it in under insurance. Na yeri chateka, you want it, you don't want it. Zilimu categories. First, second, third, like that. So no ganti ya third yeri mwaka saka ntono kankolechi. Kubanga ero ovuge motoka yo mpaka lumaliriza nga togikozeseza nako tena we kuyambide yo insurance. Lwakwa we kiyambira kwakati for us here tufuna comprehensive insurance ya bay tosobola ja affordinga bo bato inanyiro wamanyi bibike eyo gonde oyambire eyo nja kuba avuga kakiya kange oba Nissan oba eni kikaka kale kye bachaba Korea South Korea bichi ebyo ngende nkone motoka yo mu Germany oba nkone motoka yo mu America nti oba nkonye Tesla motoka manye gura sente mmeka nkonye Lamborghini nkonye kinjikonye njisabudde jasinza sula nusu ebyo bina byokka okubye motoka ya bukadde 10 ya bukadde 2 akamotoka kajikubye ka bukadde 15 ne kajikuba ne kajonona osasula nusu bina byokka osasula just ebyo bya kipapula wali eri ngabagena ngabakola ki insurance nge covering nengo manye kajobera okubye ngaba oli muntu ogenda ngana akamotoka kono okatunda tekaina but jo damage nze tekana chekakola so kati EPS system ekolera ddala fe wano bagirese bagitongoza nga 23 enkolero bagita electronic penalty system yeyo EPS bokuba ekitaala nga ekapturing ekuwereza neba na Uganda basinga tebalina na emails so bagana teka ko bagana teka cameras already installed kati kubitala abavuga obubi overspeeding engude ezimu ziri indicated nti when you reach in trading centers tovuga kusuka speed ya no ba 3 oba 5 kati gwa store susa akalimiko ngekuba EPS ngekuba nere byafete bijja kuwangala ne kamera bana bajazino gayo byafete biwangala era ne bu kamera bajja bono gayo bana bajja bono era bujja kufa tezijja kuwangala era kijja ku happening a few months chetutamanyi obanga this EPS abana bajja ne babuno gayo nanche takakasa kuba basosema related digital number plates kati is it going to work on digital number plates only oba n'abalina enamba enkadde and is it working for only motoka zokka or even ne bajaj pichipichi zetulina wano kubanga ne pichipichi ziriko digital number plates bweziranga zikolako ne pichipichi omuyaye yajjamu kuba penalties ku boda agenda okulaba penalties nga zisinga sente ze yagula pichi kali kyenkugambye waliyo tukogenda okurenewing emotoka nenga fines ziriko ngazigule emotoka emirundi ejo okola otya ngoka parking ngo obivaako lwakwani kyobera olina toligenda kudamu ku registeringa oba kugula motoka no registeringa into your names under your names until you pay all the penalties until you pay all of them no clearing then obira ngo solo kola ki kati kali nsobola okugiranga nkavuga mu kuchi ne bakwata ate bali abantu bote bemenya nze bali bankutekola munga ndi mukuvuga emotoka etali registered it happened one day twagana ntukola ya fading gundi inspections ya fading test ya passing ningamba ngenda kujiddayo ki encha kati netugana tujikola bibakoze eki bibatugambye nya deliveries wa Abu Dhabi nenjikuba paka wa Abu Dhabi mbanko mao ndi mukuyingira Dubai abasije bajja mpola mpola chamye nywedde amafuta ne bayimira ne bali mbanga ne bankuba bulu nnyo mukono n'enfuluma achenye bakaseera ko nalina lubuto lwa mwana ngaluvudde bwe ne bangamba toyina tekedwa ku lubuto kale ne bankwatibwa kawo kise ne manyi fine gye bali bagenda okunkuba kuba nagamba kasali bagiterezeza lwakwa ne balaga ebipapanga ya fine ne bagamba kyagenda kola ki registration but bali toyina banyumiza nafuna mfunyi mukisa nali kachi kabuto yani banga kodamu kuvuga motoka ngo limu ne condition bawa kuvuga ebishi tugende kale genda bulungi ne tokiddamu nowoneraawo omuwala butasonyuwa omuwala butasonyuwa tebaliko muno kusonyuwa mbukitu atugende nenga yibo system yawe already yabalaze dda emotoka yino bote bemenya era bagira abo bategajigoberera mpola mpola bakutegera be bakagalira mpola ate teba papa bamane bakola ki I was wondering atosobola kujivuga no surviving nali nebuuza polisi ya muwe najiraba eri Dubai we nalaba ngenge inengeri je kwata abaana bakwatanga criminal nenga munkwata eri gento
sibya kugoba kuirira. These two totally different. Omusirikale already akuta akulinako empinga akutaddeko engwala wansi lala chini. Kale nso kugamba banga empanga de Dubai silabanga nakona ku mundu. Kwani wafe bakukwata emundu ogina bakutaddeko empungu bakutudumuza mu mundu kugamba tugende ebali eri bakukwata gently nga talina yadde mundu. Era bakugamba je mutalina wadde muntu nakyola byo silabanga keri ku mundu tino okugamba tepana bweti. Sijirabanga. So that is the story with Nyondo Media, the beautiful waka anti-aging. Nyondo Gleam. Nyondo Gleam. Akanya kali kalungi. Aka Gleam. Kunyirira, kushininga, kulabika bulungi kabijeyo byonna. Abantu tubasibule mbozi tukubiye mala. Naye bibuzo ku Nyondo biweddeyo. Temukyayina side of the story je mutamuuliddemu. Story ye n'obufumbo tugireke. Kati bandeke. Bandeke ddala basikale ku butapu bwabwe. Abeeriamu buli omu yamanyi yatambuzamu obulamu bwe. Kubanga abantu bakuti wali abakaka. However tulina bagamba ekibi ekibulimu. Kubanga abana bakibonaboneddemu nnyo. Biki ogenda wetunde. Abasije bakosa olisinga mulina mu having unprotected sex. Olwale BSTDs olwale birode bitagenda kuwona. Abantu bagamba nti sirimu yakyasiza okubeera owaaki ow'amaanyi ow'obulabe naye ate waliwo neno gundi sima hepatitis B ate oyo ng'abadde akutteko ate nga mwali ng'abadde akutteko ate ofundako ne sirimu so mwegatte nga bwe mwagala mu having unprotected sex nga mukola ki nga we mwagala naye mumanye the repercussions. Abakozesa obutaapu bwamwe mubwekube muyite basefu nga mukola ki nga bwe mwagala. Vicky mumulye buli lunaku mu kataapu ngabalya mu kataapu mu gulupu mwendi sibalamu nga balina manya malala bw'aba alya Vicky mu kataapu gwabeerako era yekyukambawe okitegeera sibalaba nkona muntu mulala kurashinga ku muntu omu gwakola ki gwafiirako. So muli obutaapu bwammwe kukamba zammwe naye mumanye the repercussions. Nyondo Gleam kyekizigo kwesiva anti-aging oil anti-aging soap. Jora nabadde agenda tambuza kamera okuva wansi mpaka waggulu omwana oyo agitambuze kubanga skin kyekyo okitegeera skin kyekyo osanga omuntu Vicky nga yeesiga ekizigo ne wano nga tekinoga wano nga waddugavu wano nga afana bulala n'omusanga lwakwandi kati ndi mukufukamira nnyo. This is the problem kono ku mavivi ningo ogala ntino meero tekuliko wadde ki yes kuno nafukamidde ku jinja ninga obeera ogalaba meeru galoke wadde kidugavu galabe bali bagalabe okitegeera ebisambi byange n'obiraba biri very clean biri very okay tekuliko kantu kosobola kukola ki osanga omukazi nga nasobola kubeera bwati muno mwonna nga yakola ki atogenda wala nga yaguba muno nga mwonna muki muddugavu kaki ekizigo kyekugambako ka oiro nakuuse eki ogangamba oli aba yakuusira tukuyita kuusira omuntu kasaba nga yaguba wano ne wali aba yakuusira okitegeera omusanga yakola ki nga yakuusira okitegeera nkuwaka oiro muno mwonna mukola kino obeera nga wazaala abamu muzaala nosanga omukazi azadde muno mwonna akoze eki Vicky nga atya n'okulabako omuntu waneeno okitegeera so muno tunula erinze mbalage wama tuli ku kizigo okitegeera osanga omukazi muno tunula eri wama osanga omukazi muno omulala munene omulala nga mwakola ki nga mwaguba kati muno mbalaga akagundi ka oil aka Nyondo Gleam kenkuwa nange nazaalako of course obeera nga olina olubuto parts nyingi ezikola ki eziguba okitegeera ate soka dada zamuliwa zamuno kati olaba zimala leka nyinyinyola abantu wamazezo party Nyondo Gleam ezitereza wama nsobola n'okubalaga parts nazo mwagala okola ki
okulaba oba okubannyonnyola era ze Vicky mbadde esaba mpeyo shemu zijje nkolenga senga neyambule ku Vicky exclusive oba nga tofuddeeyo ya Vicky exclusive abaana bo 8 balamba abaana 8 tembalina eriyo omukazi alina abaana 8 anyway osobola kuba n'abaana 8 nengo olabika bulungi n'okusingako wano Nyondo Glim kano ka oil nkakuwa n'okesiga muno bwoti muno mama n'okesigamu n'okesiga buli wamu wallahi otuka ne weyambula kadi nze Nyondo yimirira nze ne yambula bba wange sijja kuyimirira nze ne yambula bba wange kunako olucha ne alaba muntu mupya abakazi mubeerayo ne mugubisira ne mulabika zabane nabaga Nyondo ayimirira abakubira akalango nze ntule kutambe wansi nga iri seri muri kuba side zeno oli bwoti okola kalisoliso mulengere lijja kulaba tova ku bitundu ebyo bijja kutwala wabi awo kwesiva wamma kabulira oshaba omukazi yenna olina okwekolako nobeera ng'onyirira ebiseera ebisinga tutunulira eno wabweru ne tutafa munda okitegeera nengamba kali wali nofaako eno wabweru ne kale nze muntu asobola okweyambula nze neyambulira bba wange nannoonyako akantu konna bakago bakakola kine kamula fresh akagamba abantu bakagala Nyondo fresh yana nakugamba that word nagamba nagamba mami hama fresh naku olucha omukazi olina okuba nga weekolako omukazi olina okuba nga owunya bulungi osanga abakazi nga baguba mu ebikwawa ambassador wa Nyondo Green sobola okukiwulira CEO Aveje tukiteeke nebbali just ambassador ogwo gwe mulimu omutuufu PR ensonga simbi so bawe contact Nyondo akadde katuwedde so bawe namba esimu eri plus 9715246807778 wala kulabika bulungi kudda buto tewali bintu bya kukula Nyondo estate experts bya plots mayumba muje ku namba simu yemu munesige mbakole ekikola ki gibasomera onamba ogusemba plus 9715246807778 wow Nyondo teyakusira taina kyandaze sina kyendabye sebo beera yeyo ng'okimanyi nina kulaga off camera nina kulaga off camera kaseti byentuda bituufu kati tulabye ze wali badokkiriza neyambula nezija wano wande nga ndibwere ngandi wakiri mukanika n'akalega ne balaba the whole body ne balaba kyembagamba balabe nze kati nange kanefuula omulabi tulabe jako kamera neyambule